Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire obugoye bwe tuyita enkumbi. Obugoye obwo obweyambisibwa mu kisenge mu nsonga ezo ez'ekikulu. Obugoye buno oba akagoye kano koolaba ze ziyitibwa enkumbi. Enkumbi y'omu kisenge. Waliwo omukyala eyambuuza nti enkumbi y'omu kisenge yeefaanana etya? Eno yeyitibwa enkumbi y'omu kisenge. Akagoye kano kikeeyambisibwa okubeera ng'osiimuula munno nga mumaliriza ensonga ezo. Omwami asobola okubeera ng'akusiimuulako gw'omukyala, ate era naawe omukyala kikkakatako oteekeddwa okusiimuula omwami wo nga mumaliriza ensonga ezo. Akagoye kano oteekeddwa okukakuuma butiribiri. Obugoye buno bubeera bwakukulira, kwegamba oteekeddwa obukweka wala, tomala gabulekaawo. Obugoye buno bw'obwoza tobwanika bweru ku waya, oteekeddwa bwanika mu kisenge. Akagoye kano kaba k'amakulu nnyo era oteekeddwa okubeera ng'okakuuma butiribiri, toteekeddwa kaanika bweru olw'ensonga nti omuntu wakatwala aba asobola obbaloga mwenna, gw'omwami naawe omukyala. N'olwekyo akagoye kano mulina okukakuuma bulungi nnyo, tebufuluma mu kisenge. Buno bwe bugoye obutafuluma mu kisenge. Kati enkumbi eyo oba akagoye akatuufu k'oteekeddwa okubeera ng'okozesa, ekisooka oteekeddwa okufuna akagoye nga kaweweera bulungi kuno kungulu. Buteekeddwa okubeera nga buwerako naye funa obulungi nga buweweera bulungi kungulu kuno. Osobola okuba n'obunenemukko okusingako wano, ate n'obeera n'obutono. Olaba, osobola okubeera n'obunenekokko obusingako wano, ate era n'obeera n'obutono. Kyandibadde kirungi akagoye k'okozesa okusiimuula omwami wo mu feesi, ate tekandisiimudde wansi. Mukitegedde oba ggwe omwami, akagoye ako k'okozesa okusiimuula mukyala wo mu feesi nga muli mu nsonga ezo, bubeere nga buli bwokka, ate ne kano k'osiimuuza wansi kabeere nga kali kokka. Obugoye buno nno ggwe omukyala gw'oteekeddwa okubeera ng'obunoonya, gw'oteekeddwa okubeera ng'obeera nabwo. Gwe wenna omukyala ng'oli mufumbo, obugoye buno oteekeddwa okubeera nabwo. Mukitegedde? Oba bakuwasa mbaga oba si mbaga, mwefuna bwefunye nga mubeera mwenna, oteekeddwa okubeera n'obugoye buno. Bukulu nnyo, bye bimu senga byakusibirira. Ekirala, kati bw'oba oguze nga bwatungibwa eno emabbali nga bw'olaba kati kano katungibwa eno emabbali, kano beera ng'okasalako ofuna makansi. Kati nga bw'olaba makansi eno n'osalako kano bw'oti. Kitegedde? N'ogenda ng'osalako kano ke baatunga, n'ogenda ng'okasalako olw'ensonga nti akagoye ako tebakatunga mabbali eno. Bw'okasanga kali bwe kati nga baakatunga kakantu bwe kati, beera ng'okazungululayo oba okasaleko. Kitegedde? Akagoye kano kateekeddwa okubeera nga keetadde bulungi eno nga tewaliyo kiriyo yonna nga si watunge. Ekyo nno kikulu. Osobola obbugula nga baabutunga naye genda ng'obuggyako eno busaleko. Ekirala bw'oba oguza akagoye kateekeddwa kuba nga bw'olaba kano, nga tekalimu makkati bintuntu bimulimuli bisankosanko. Gula nga keetadde nga temuli bintuntu bikalakala birala. Obugoye buno osobola okugula nga kanene n'ojja ng'okeesaliramu sayizi z'oyagala. Kikulu nnyo obeere n'obugoye obuwerakokko. Ekirala obugoye buno bw'oba wakabugula, kikulu nnyo ofune eddagala eryo eddungi obeere ng'obuwangamu eddagala. Oteekeddwa obuwangamu eddagala nga tonnaba bukozesa. Buwangamu eddagala eryo ery'emikisa erigenda okwongera omwami wo okubeera ng'akwagala. Akagoye kano osobola okukakozesa okwesibirako omusajja. Kikulu nnyo obugoye buno obukuumira mu kisenge. Buli mukyala yenna ateekeddwa okubeera nabwo, naddala ng'oli mufumbo. Eddagala erigenda mu bugoye buno nzize nditeekayo nnyo ku channel yaffe eno Chaiti. Nja kuba ndibabuulira ku vidiyo enaddako. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.